Omusumba Aloysius Obugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ayanjudde bye babadde beetegereza n'abakugu mu pulaani ey'ekkanisa eya Pentagon ng'omwaka ogujja omusingi gusimwa. Structure gye bayita Pentagon yeetaaga ebintu bingi. Abakugu bonna amaanyi bagagatta omulundi nti naawa n'abeera ka socket si kaakutema kuteekawo. Kati ffe twali tumanyi nti bwe muba mukuba pulaani ya Pentagon ekizimbe bwe kiggwa kiba kiwedde. Nedda mukwano, emisindaalo waya we zinaayita wateeka okuba nga wazimbibwa wali planned. Amazzi we gayita wazimbibwa nga wali planned. Companies kompetensi yaazo nayo yeetaaga obudde, kubanga tetwagala kuzimba Pentagon ate nga twakagiyingira nti wano watonya, nga twakagiyingira nti wano waabise. Tugenda funa abantu. Kati sofa ku tebo tulinako abasuka 5 nga n'Abachina kwe bali. Abamu ba mu Turkey, abalala ba mu Isirayiri, abalala be China. Kati gwe nange ndooza Mukama kyava tugamba nti be still, yimirira buyimirizi. Era gwe aweereza ssente za Pentagon naawe azisonda, zisonde ng'okimanyi nti toyina pressure ekuva ludda luno oba ludda luli, okola kwagala ate okola kuwulira na kugondera Katonda. Omusumba Bugingo. So pastor nga bwekyo ekintu kyogamba abantu basonde sente, nze mbadde ndowooza yandibadde amalako kimu. Nze nga bwe nkugambye tiyalikoze nga banne be bakola. Ti omusajja ono tumulabye yatandika okuzimba nno byalinga ebyokusaaga, naye ekizimbe kiyimiridde nga nawe ne bw'obeera endiga ye ne bw'addamu kati n'asaba ssente oyo musajja wa sinagoga abantu bamuweera ddala kubanga balabyeko kyakoze ekyo. Sinagoga tebagigulawo lwakutaano. Simanyi bagenda gigulawo naye for him at least alaze nti yes, whatever you people give me I've used it here. House of God is here. Enkuba bwetonya tebakuba, omusana we gwaka tegubakola, we mujja empewo tebafuuwa nnyonyo nga tuli overnight. Okitegera nti people appreciate him. Akole ave mu bigambo, ave mu banange oyo omusajja banange senga yali abeera ku mizigo. Omanyi omuntu w'oku mizigo empisa zonna zaayina oba yagimeeramuko mbanga ki I don't know. Yali mutembeeyi kati ebibeerabeera ebyo ebyabatembeeyi si bibeera mbi naye kale ndowooza boogera nnyo basinkana abantu ab'enjawulo bangi bayiga oluyayeyaye. Ate baamuŋŋamba ne baabeeranga mu katale nga ze embeera ze bw'oleetanga akuwa nga abula n'okulwana mbu n'okkuba abantu mu butale era eyo gye yatambulira. Naye tuyali badde ayiga engeri y'okubeeramu mu bantu ne mu society. N'omanya nti nno wembanga kati njogedde nnyo, this time it should be what? Action ebeerewo. Yes, kiringa omukazi nga bakwogeredde nnyo tazaala nze lwentegedde nti nduyina nsirika n'ebigoye ebinene ne sibyambala ne mbyambala luli nga ki oba n'abantu ne bakimanya nga nnaatera kubanga omwo mwe mugira abantu abatayagaliza. Bayinza okujjaawo kati oba olwadde bagamba teriddogo ku Isirayiri ne bamuloga musajja watu bambi ne bamuwunza n'atabazimbira Pentagon naye nga ekizimbe kyonna kimanyikiddwa butya bwe kizimbibwa. Ekizimbe ekizimbibwa mu musingi kati ng'ebyo ebizimbe ebinene ne bayiwa ne basima omusingi ne bayiwa siraabu ne bayiwamu adikowa ne bayiwako siraabu kati ekikyakalina ne basimba zipoolo zikolomu na biki ne bayiwamu. Ekizimbe bwe baba bagenda kuyiwako for example nga bagenda oyiwako gundi eno kisiraabu kino pulamba ow'amasannyalaze abeerawo n'ayisaamu zipayipo. Ekyo si kipe kyatugamba waya mwezigendo yita n'ayisaamu ziconduit waya ow'amasannyalaze later bw'alijja nga ekizimbe kiwedde okuconnectinga waya mwezinaayita. Kati kyayogera si kipya, tabanga agamba nti agenda kukola ekintu ekitakolwangako. Anti kati ekyayina ayina kireetawo okukangakangamu abagondi plambing ate no ye bamukola n'ekizimbe kiwedde because toyina ng'egyo oyinza ku plambinga kizimbe kitali nga tekinnaba. Amazzi ganaayitawo na biki na biki ebyo tebikolebwa mu process ya kuzimba. Process eno y'okuzimba bwegwa maybe before kola nenze kyemmanyi
titulekawo ebituli biri agamba waya ziriyita wano wali biki I don't know how they call them or your language pipes bazitekeramu ddala so kati ono plamba ow'amazzi kinaabiro toilet nga kunaaba biki abo bo bajja ekizimbe nga kimaze okuzimbibwa naye maybe nga temunabakola nga okola webale nnyo webale ddala gwe munaffe agenda amaaso okuba nga ate otugoberera agoberera omukutu guno gwa Kimbo Updates ate era ng'ogoberera n'ebintu ebyenjawulo bye tukola njagala okutegeeza nti Christmas eyengedde Christmas etuuse kale tandika omwaka omupya oba yingira Christmas ng'oterezeza eddiro lyo ng'oterezeza ennyumba yo ng'oterezeza ekisenge ng'oterezeza dining ng'oterezeza ntegeeza furniture ebibajje oba ebintu by'omu nnyumba byonna njagala kutegeeza nti omuntu ali omu yekka yakakasidde yakkiriziddwa okulongoosa ennyumba z'abantu ng'ateekamu ebintu nga bino entebe kabada dining wardrobe wall unity kitchen efumbiro beba Faruku and Sons bannaffe bano tugezesezza ku mirimu gyabwe era akatale bakaluddemu nga kyebakola bakitegeera kale gwe tobeereyo ng'onoonya wawuno ogula amanyi ababazi bano balina ebuzibu ababazi ogenda n'omugamba kolera ekitanda n'omuwa essente ne gimira emyaka ebiri takuwanga kitanda kyo n'omusaba entebe ne mutambula n'omwezungira kati ebyo byavaawo tokaana na mubazi wa ku kyalo kwata bukwasi ssente zo jangu ku Faruku and Sons wano ku Ntebe Road wakava ekibuje wennyini bayita ku madaala ere ekizimbo bo kiraba n'ogupanda agali nobeera ogalaba n'entebe nnyingi ennyo n'ebitanda na biki byonna obeera obiraba ebya Faruku and Sons ekyenjawulo kyalina nti ate akuwa n'entambula bw'oba oguze bintu emitwalo 2 oba oguze bya 5 oba bya bukadde ajja kuwa entambula ebituusa gy'obeera bwana Faruku era bye bano bayita ba Faruku and Sons ku Ntebe Road ne branches endala nyingi naye olwaleero tuli wano ku ya Ntebe Road era ndoza furniture omulabe eno ne babega waffe eri yonna eno wajjudde ebintu bye bisinga biva mawanga g'ebweru gezesaako kale ku ntebe evudde China gezesaako ku ntebe evudde Malaysia gezesaako ku muti oguvudde Malaysia olabe enjawulo bweneefaanana saagala mpaane n'obuwoomi ng'otuddemu n'obuwoomi comfortability you know kale bino ebyaffe byotula mu myezi 2 ne kyonna ne kikakati otuula kati nene ezange wakazi atanze n'okuleekaana olutuulawo ekitanda olukiteekako omwana waabe ndimanyi olukyebakako nekitandika okukaaba nogamba ekitanda kibadde temukyusa ebitanda mugende mu Faruku and Sons mufune ebitanda ebitegerekeka nogenda mukalogi simanyi naye logi nabo balimba baleetekako ku bitanda emiti egy'amaanyi egirimu gundi aba hotels mukyuse obuliri mujje mufune ebitanda ebirungi ate mufune n'ebirala ebikosebwa mu bisenge ebirungi amasuuka bed covers buli kimu weekiri kati omuzadde abaana babadde ku ssomero badde basobola ku deekaazi jangu ofuna ekitanda ky'abaana omwana amaze senior 4 ino omwawula mu banne tomasoza ne banne jangu wano ku Faruku and Sons ofuna ekitanda ky'omwana oyo omugambe kati gwesenge kyekyo beera awo funa ka TV sitandika muteera awo ensi emunyumire okitegedde ekyo abaana bina kuzuba luxury abaana ba luxury kati era naye muteeke mu luxury mufunire ebintu ebirungi n'eddiiro lyo tekikugaana kukyusa ntebe togamba nti ze wafuna ng'obuuka otegeera manya bambalindako emmese n'egiryana ekola ekyana ekyo kijjabe kyokubanga tonnatambulako naye bw'onooba otambuddeko n'omanya n'olabira ddala abasajja okimanyi nti eri abantu abakyusa nga buli Christmas yamagamba entebe nino gikyusa ennyumba yange nino gikyusa buli gwe kati ate bano abasenguka bwe togenda Kanani na bintu bikadde bw'ate osenguka ate oleesa akamotoka otisse ebitebe byonna bikunkumuka otisse ebitanda byonna biyiikayiika okola otya twalamu ngoye zokka na firiji yo maybe naye bikwatagana ne furniture jangu ku Faruku and Sons oteeke wali emmotoka oba Faruku akutere wali emmotoka osonge busonzi nti entebe eyo double seater ginteereko nti kadayining kali kanteereko nti nesokolengereka leather kamaanyi so n'okulabako obulabe oyinza okuyitawoko n'olaba oyinza ogamba tuwaana ate n'okusibako bakkiriza ekibanyama ate kati tuli ku 50% Christmas offer yes tonnagiraba so entebe ey'obukadde 2 ogifuna kakadde
dining y'obukadde obubiri ogifuna kakadde. Yes. Kakati tuli ku Christmas offer sideboard ebadde ya 5 ya 25. Kakati wall unit webe badde ya kakadde kamu kitundu eri ku 7.5. Akisinzira kyonna ekintu kyoyagala. Carpet zoyagala bwebe badde ya 18 egenda kubeera ku mitwalo mmeka. Is it 8 mukaaga oba mmeka? 5 4 so mitwalo 9 bweba okyegeera so gwe kyoba omanya nti 50% bana offices njagala kuteeka furniture wa office ku reception njagala teekawo entebe eziri tulaba ziri entebe ezisookera ddala wabweru ezibabiseeko obuveera ezo za office kati ezo office ng'oli mu office ya MD omulinze ezo zibatuulamu buno obukaaba bwavaawo ne buno bwe beesuubako ennyo bwakola ki nawo bwavaawo yes kakati meeting ng'eyo omuntu alina abantu be nga basatu alina leather ng'eno 3-seater tusigale mu boardroom yes mu boardroom bwetyo you know yeah Faruku osobola omuyitana n'omugamba soko gy'olabe boardroom yange bwefaanana nadiyiza omanyi n'ekika ky'abagenyi b'enkyaza n'akuyiyiza furniture gw'oyetaagamu n'entebe ne gundi n'emmeeza tugeze ayinza okugamba engeri gye tuteesemu buno obutebe nga buli 4 katuleete dining gye tugenda okuteekawo nga y'abantu 8 tuwe muba mu meeting musobola okutuula ne munywa kakyayo bakasooda oba ku mazzi so meeting ebadde wali yes kati sawa ya kunja refreshment na bichinga muddako wali yes okay nkola nungi nkyagadde ate bino ebintu bino binda banaye babitundirako ebyo ebimuli of course byakulabisa bulungi dining kulaga nti dining mufunze Faruku asobola okudesigningira ennyumba exactly nengera wall unit eri ogiraba white eri eriko radio eriko buli kimu kwotekako butereso TV ndowooza eyo 43 ate eyo ezo 43 eri ndowooza oba 60 oba 80 wall unit eri kati omupangisa owakaziga kamu bino ogira obireka naye waliyo n'ebyabwe nabyo weebiri saizi zonna weeziri muvubuka akula mwali muvubuka atandisa okwana mwali tolaba side mirror yiyo gundi sideboard buubwe n'obwo bwe buli obw'abantu abatandika muvubuka nga alina room yemu agiteekamu 3-seater gundi anti bye bitukuba ndi bulungi olyota kyekitambula bakubireko ku 077 17 oba ku 075 Faruku and Sons wano ku Entebbe Road opposite Petro City ojja kwanga bafuna bulungi tewali kitambula biduve weebiri ebintu nambirabye ne kali akantu kagondi bakayita water biki buno obugira amazzi nti omwana ne bwajja nayiwa amazzi ku buliri bw'okwegamba waterproof biki ebyo birungi nnyo obugondi obwo oyambaza mattress biki eyo ekiveera kirina si byebiri ebiveera byaffe naye nga kikola ng'ekiveera ekyo hotelo z'embalala zonna lwaki ziri emifaliso giriko ebiveera mbalala wokka naye munange nasulako embalala naye nga buli hotelo gye tusulamu ebaamu ebiveera emifaliso bakiva ku ki ate nze bannaye nagenda epalisa nga tewali yadde neŋŋayi ate eno nga tewali yadde nga masuuka meeru neŋŋane bano beesigaki epalisa nga tewali yadde twasula ku Palisa Gardens I think it is called Palisa Gardens tewali yadde naye ng'essuuka njeru bwe ziti nga kipiro kuliko nga 6 nga masuuka meeru bulungi bagoloddeko naye bwe natuulako otandikira wa Lukaya oba ne Lukaya abaana mwebaliya ugenda awunawuna paka wotuukira mbalala kwata bushenyi kwata ishaka woyagala nze natuka kuba nze ni mukozi wa mikolo nkola nya emikolo ng'abantu tugenda kusulayo tugenda ishaka tugenda mbalala tugenda ntungamo nsoka tusulako mukubo okusobola okukendeza ku lugendo enze hotelo zaamu zonna era nasooka kwebuuza lwaki emifaliso n'ogamba bano baana bato be babateerako nkyanoonya ekigambo ekyo naye ng'enza okulaba ne Faruku ng'ebiveera abirira awo kale bitambula bulungi sirina tabbu obulamu bugamba Asita yagambye nti kaakati Pentagon ya mwaka gujja okakasa kati guno okusuubiza kwa mulundi ndowooza gwakuumeko ba mu mwaka guno nti Pentagon ya mwaka gujja simanyi wakalabye and what do you have to say about this time announcement nti ya mwaka gujja mwezi ki omwezi tebagutugambe naye yagambye
Kachalubanga lwa Mindi kyetwaniriza embazi Kibuyaga asudde kyemwali waliwo minisita omu yagamba nti kyemwali mwagaliza embazi kyemwali mwagaliza embizi eze agaze mwali mwagaliza embazi Pacho be attentive bakusimu ndi attentive Pentagon ya mwaka gujja omwaka ogujja gulako weeks eza weeks 2 kati gwoyitaayita side zeyo material batanso muyiwa ate bagaye mwaka gujja si foundation material abayino ate oyinza okuŋŋamba nti mwaka gujja nga nti mwaka gujja n'otandika tugeze ng'omwaka guggwako kuba ndabanga nti omwaka we gunaaba guggwako maybe we bayinza omuyiwawo abantu ne bamubba oba okumuyiwawo n'ayonooneka oba okumuyiwawo kitegeera so wabanga omwaka ogujja gubuzaako weeks 2 so let's wait and see kubanga ku luno ndowooza munnange tomanya nga kituufu agenda kubanga akola ki naye nze ndowooza yali badde ava mu bigambo nadda mu bikolwa n'akolako munne ono wa sinagoga teyayogedde yakoze bukozi ne tumulaba nga ali waggulu atuwubirako sinagoga yekka abangi abasajja bakoze ayanja yakola bukozi sinagoga bantu bakoze ono werugala yani Namutebi naye yazimba ekyachi nungi nnyo tonnawulira nakukigambo kyonna nga otegeera bo tebalina mu bigambo so yali badde ava mu bigambo n'akola kubanga ekyo kyekyali badde kikola in fact ate ne kandi yali badde teyakibagambye yali badde alinda mwaka gutandike ffe abatemi b'ebigambo abasazi b'ebigambo ne tuba nga tetukyalina content yali badde atugwako awo nga tetukyalina kyetwogera kubanga Pentagon ekoze eki etandise kyogamba ekintu kino ekyokubeera nga abantu abagamba abawa time frame kinenge gye kimukosaamu kikukosa kubanga kati ffe tubeera tubala buli kaseera kiringa era ennaku ezo ba yali last Sunday agenda n'agamba kola ebintu byo nga toli ku pressure y'abantu wamma Susan aba bakubuuza nti ozaala ginze siri ku pressure ya mwana oba biki ne ngamba laba otegeera yakolaka video nga awuliriza ku lubuto lwa Susan bwati mbu Susan bamugambye ali lubuto n'aluwuliriza segeza omwana ali amwagala okitegeera so bino ebintu nze ngamba ebiseera ebisinga olaba n'omuntu atakwagala bw'omugamba about your plans ayinza kukola ekintu ekibi kati ku ntalo zaakoze oba kuba enemies bayina yali badde kati ku ssaawa zino waatuuse agamba ne bano abantu njogedde nnyo why don't I make gundi actions zibeere louder than the words I speak yali badde asirikana busisi n'abakyaki ye actually ndoza ne makula yali gadde abirabira bulabizi wali nti nno ki material yatandise okuyibwayo okyegeera waliwo omuntu yaŋŋambye nti omusajja oyo yagala nnyo okwefuula one soda one ame naye kyaki emizikiti n'ebirala byonna baba ne building committee era baba ne chairman building committee yayogera ebyo era kati babafunye naye ye yakimala babafunye namuwulidde ng'agamba nti nno balina ki bafunye ba contractors simanyi bali bameka ebyo kyenkugamba building committee nga yemaliriza byonna gwe mukereza amateriyo lukiiko luzimbi nga mbadde muzimba faza yayogera bloka ze mwaguze nedda faza yayogera sente za era bw'amaliriza faza nga mise ewedde agamba kakati munnange katuyite gundi abadde akulembera gundi eno atubuulire ku bintu nga ebyatambudde biki nga bagamba munnange kakati Sunday ewedde mwakola kino nakino then batuuka n'obagamba bannange mulekeraawo okusonda ekizimbe kyakoze eki era tugenda kuyingira nga ennaku z'omwezi biki okyegeera naye bannange zino zo ezitaggwa Pentagon etatuuka lwaki yo ya bigambo yamanyi kubanga nalabyekaawo ne plan ako n'akantu kabaddeko ne plan yaako tewagirabye plan naye era plan ezeebeerangawo naye ate eno plan ate gye nalabye ng'eri different from ziri gye nalabako eri kaakati waliyo abagambye ffe tetukayana naye tugenda kuleetanga okuba twalabye parking nene bulungi nga tulekawo emmotoka zaffe nga tugenda wakisekka okukola nga tudda nga tuzinonawo kuba parking alabye nga bajazikebera kuba endiga ze tezirina mmotoka si bonna endiga za mmotoka zaddukayo olimba zaddawa zanoonya kyaki eziri ku mulamwa
kyogamba eyo teri kumulamwa musomba ayina ebintu byakola ebitali bya bwakatonda walayi pasho omusajja wa katonda yagambye nti bacontractors batano sofa be balinawo naye mu bigambo emabega tujjukira nga atugamba nti bamaze ddo contractinga company okuva mu Israeli era nagamba ebintu ebagenda bireeta buleesi nga byazimbibwa dda bagenda kuleeta bireete atayinza okwekuba engalike n'okuwuddisa abantu bw'atugamba nti nno contract company zitaano eziri on board kitegeeza teyannaba nazo contractinga ate nga yali yatugamba dda so ani alimbaani alina olumu lwatuuka neyeerabira ebigambo bye ye yatulimba ate omunange ebirimbo there is no way you can maintain ekirimbo paka kuba luli yagamba tis already kiwedde kakati bw'otugamba nti ogenda tandika mu January ng'ebulako 2 weeks oba egenda tandika next year ng'ebulako 2 weeks okutugamba nti egenda tandika next year kyali badde ekiri nti ku ssaawa zino nga ne contractor bamumanyi amanyikiddwa naye ate bw'otugamba mugenda n'okwebuuzaako ku gavumenti mbwani gwe mbamuwa contract kakati gavumenti agiteekamu ngaani nga contractor bwe yali akolera eddi gavumenti ekizimbe kyonna weebale nnyo I think role ya gavumenti mu kino eri kuwa I think planning nti plan yaffe with I think even they are not supposed to go to whatever they are supposed to go to these engineers aba KCC or something or planning whatever government inamu role gyekola yeno wamanga take an example yesterday onoroya okuva Kenya Martha Karua yabadde ayagala okuwolereza Besigye ne bamumma abalo Uganda Law Society ne bamumma practicing permit okolera muki yes mu Uganda but nenga she's a lawyer kane mu kino bwe kibeera companies ezo sababu sabi mu Uganda kukoleramu era Uganda nejikkiriza nti tukukkiriza okole then ebisigadde bibeera ye contractor namuwadde omulimu kati bw'otugamba ate nja kwebuuza ku gavumenti kati alwa togenda ddala mu gavumenti n'ogisabye kufunire contractor kubanga oge tulinawo bataano ate kakati tujja tukusooka ate kwebuuza gavumenti ya Uganda yesituka neeva kuno negenda ettake nebuuliriza ku oyo omuntu nesitukawo negenda e China nebuuliriza ku eyo company nevaawo negenda e Israel nebuuliriza eyo company then neko negamba pasa Bujingo twabuuliriza company gavumenti ng'ekolera ebyo anti balowooza bannayuganda basiru katolaba gwe how you've analyzed it for yourself ne kakati kati abali endiga zigamba bannange mbabuulire kyawedde abo bakimbo babadde boogera abachina bajja bagenda kuleeta bagundi ne bagundi naye nga naye kennyini he has even never kagamba nti oba kanve wano ngende nnoonye oba you know and anyway sisobola munenya because bano abantu bali mu government ate bagikolera so bagikolera you never know maybe munnange ffe eno gye tutali they have you know naye nga nze mu kutegeera okwange mba ndowooza nti nno wootegekera omukolo ogambe nti kati omukolo gwange gwa mu November omukyalo baamufuna dda omukyalo aba waali nga era ndowooza omukyalo oyo okubeerawo okwe nga n'okukyala wakyala dda this is just going to go now for officially introduced like you know being introduced kuli kuchwali kuchala kuno ogenze wasenga n'abantu babiri basatu but now the whole people are going to know and maybe it is even going to vow with them ne muchacho kitegera so you cannot tell me anti ngenda kuwasa mugwe 11 ngomukazi tonna mufuna tonna webale nnyo nga tuli mugwa mwenda tonna mukazi from him kwe kugamba nti already to contract is a company jibaita so and so actually the agreement najibalagako na just sketch plan yes date oba commissioning oba n'omu kwabo bagundi aba contractors nagamba asimanyi Shangshung Chingi uno yazze okuva mu gwange lya China uno yes neolagako ku interviews nga atudde mu office yo nebye bakozeeko yes nti mawanga agenjawulo nti maybe they have been engineering company ekoze kino na kino na kino n'otulagako tugamba mwaka ogujja ffe mu 2 weeks time from now tujjananiko kubanja exactly otegeera ate otuvuma embuya nnyoko otandika otubuuza nga ffe tutandika obuuza eriruddawa okitegeera actually by now
twandi bali tanso kula ntebero ndi bali ali busy Yes. materials ebisenge ebizimbe yes kubanga bagambye ne socket zigenda kuba nzimbe si bya kufumitamu wali ne bandayo musajja gofa ofeze banda Uganda baba yaroza abantu baba mu kyalo nnyo era kati gwe tabalaba nga babeerayo ne bakuba mu ngalo ne bagamba ye ebituufu ne socket bagenda leta ze batasonseka musibanye ezitamenyeka ezitakola ki ekintu kyagambye mbo okuzimbira mbo temulowooza nti oluzimba Pentagon nga kiwedde nedde sibwe kiri baddiya bitambulira wamu tetwagala ate bafumite ate batugambe wano waayise wali waakoze watya bajo kankubuulira big project like that one gwenga nanyini akantu ako wali kazanyiddeko abantu naye sima batuyinza okukafuna akaliwa ako kennyini akogamba muno gundi tetugenda kona iwe tuba tetugenda kona obona bonna mbulina naye kanyumidde mu soketi nga zonna ziri inbuilt biki ngenda mu reasoning agenda tegere tewali abantu abategeera kubanga bugamba mu soketi nga ziri inbuilt ekyamazima kiri nti teri nyumba gye basaba masanze nga tennazimbibwa teri nyumba gye basaba wabudde abakkiriza okwegendereza nga bakola okusala agamba nti kanisa etali ku bisenge nga ye Salt Media erwanirira buli muntu omulokole etukubire mukama engali z'amaanyi iye abafanguni kwe bali ku njiri biba bya public interest ne public pressure obusoba bujenga agamba nti yasonga lwaki agamu ku maka gasanyeewo n'awabula abavubuka ye story eyokuba nti otwalibwa speed bakutwala speed abantu abakola ebyamagezi tebabikolera mu public interest mbo temumuteekako nnyo muliro kyategeeza obusoba bujenga agamba nti yasonga lwaki agamu ku maka gasanyeewo erikomendi nga kiriwa gavumenti kuba naffe tetujja kuyingiza kampuni ejekole mu Uganda awatali kumanya kwa gavumenti tuli wansi wa gavumenti eno era tuli bagonzi yete kimukwata yogeza kudobooza kondera amateeka agafuga eggwanga lyaffe awabudde abakkiriza kuwani aweebwa omulimu omunene ogwa Mukama okumuzimbira ennyumba ey'ebyafaayo nolwekyo Pentagon ng'esimbudde buli muntu ajja kutegeera lwaki yatwala obudde lwaki eruddewo lwaki yatwala obudde nga tetandika era tugenda kwebuuza ne ku gavumenti ebyaddala tugenda kwebuuza ku gavumenti ku bitongole ebyo ebyagala okukola omulimu oni ate nga twakagiyingira nti wano watonya nga twakagiyingira nti wano wagayita wazimbibwa nga wali planned kampuni 5 zisabye okugizimba okulineeza China sikakutema kuteekawo kati ffe twali tumanyi nti bwe muba mukuba pulaani ya Pentagon ekizimbe bwe kiggwa kiba kiwedde nedda mukwano emizindaalo waya we zinaayita wateeka okuba nga wazimbibwa wali planned amazzi we gayita wazimbibwa nga wali planned olimba kati kankubulire Pacho ono pasita naye yaleke kwefuula weewe guno omulembe abantu bagezi nnyo ekizimbe kyonna kimanyikiddwa butya bwe kizimbibwa ekizimbe bwe kizimbibwa mu musingi kati ng'ebyo ebizimbe ebinene ne bayiwa ne basima omusingi ne bayiwa siraabu ne bayiwamu adikowa ne bayiwako siraabu kati ekikyakalina ne basimba zipoolo zikolomu nabiki ne bayiwamu ekizimbe bwe baba bagenda kuyiwako for example nga bagenda oyiwako gundi eno kisiraabu kino pulamba ow'amasanyalaze abeerawo n'ayisaamu zipayipo ekyo si kipya kyatugamba mwezigenda oyita n'ayisaamu ziconduit waya ow'amasanyalaze later bw'alijja nga ekizimbe kiwedde okuconnectinga waya mwe zinaayita kati ekyayogera si kipya tabanga agamba nti agenda kukola ekintu ekitakolwangako anti kati ekyayina kireetawo okukangakangamu abagondi plambing ate no ye bamukola n'ekizimbe kiwedde because toyina ng'egyo oyinza kuplambinga kizimbe nga tekinnaba amazzi ganaayitawo nabiki nabiki ebyo tebikolebwa mu process ya kuzimba process eno y'okuzimba bweggwa maybe before kola nenze kyemmanyi
titulekawo ebituli biri agamba waya ziriyita wano wali biki I don't know how they call them or your language baziteekeramu ddala so kati ono plamba ow'amazzi kinaabiro toilet nga kunaaba biki abo bo bajja ekizimbe nga kimaze okuzimbibwa naye maybe nga temunabakola plaster ebateematema okutema kuteekwa kubaawo mu ngeri yonto olina engeri oyinza kola plumbing nga totemye and they tema and even put it back very nicely notamanya nako nti bo bamala otema ne bateekawo pipe yaabwe ne bazimbawo kati plaster wajja n'akola ekisembayo ekinyirira notamanya nti awaayitawo ne waya kati bino byayogera alowooza abantu tebaluzoninga bitambulira kumu simanyi tetwagala kutema ate simu ogosina mulimu gwe omulimu gwa engineer ye omulimu gwe gwakumanya nti no kampani gye mbadde okuzimba njiwadde kuzimba pakawa kunzimbira kizimbe nakyo kuba plaster kiteekaawo then owa plumbing muwadde plumbing eki muwadde naye ajje ateekemu amazzi we ganaayita agagenda mu ofisi omusumba agagenda mu ofisi endala agagenda mu biyigo na biki naye alekaawo wamasanyaze muwadde ki ajje naye akole connectivity yonna ey'ekizimbe kino nga weneebeera munda wabweru parking n'ebira naye alekaawo plaster muwadde ki ajja akube plaster byonna bibike owalangi muwadde ki ajja asiige langi ekizimbe kibeere gwa Neda pastor is thinking I think nti aba abantu bano tebategeera so he's trying byonna okulaba nti kubanga era ayagala bajja mu kasente era ennaku ezo wawulira nga agamba baagala gula meka yika meka yagamba agala yika 15 baziguleyo baziseeteeze nga zaaki mbo bajja tekangayo enkuŋŋaana zaabwe washe nambole yabaaki Loza nambole no buli omu ayagala okubaako naye kiki ate bw'oba opangisa teweegomba kuba n'amakaago kituufu naye agali badde amakaago abano sigeze ezo sente ze yazimbamu ennyumba n'ateekamu omukazi omulala ekyo kwe kugamba mbu twagala acres 15 111 mu Kampala onoozijjawa eka 15 oyinza zisangawo tosobola kagamba ekimu nti abantu kati njagala batwala padero njagala kubatwala gulu eyo pakwache yes era n'ekirala abagambe no bagamba nti oba either abateekateeka Pentagon 111 wagenda obeera hexagon nga waliwo nanyini waawo ayagalawo nga batwalawo oba si ekyo nga libateekateeka yeah that is also a possibility because bw'ati omanyi yenze kyemwagalako kintu kimu atuteekateekera buli kyonna kiba kigenda okujja so don't be surprised right now nga mu kino enjala tugambye nti nno Kanani tekyaliwo yavaawo nanyini ttaka yalitwala oba Starbucks yazimbawo amafuta gaayo bakikitegeera oba si ekyo nga ssente za Pentagon teziriiwo kali ala kuyita mweri kolo mweri agambe nti nno tugule ettaka eri then alyoka azimbe wano Pentagon kubanga era yazzeemu okusaba ssente okitegeera so I think actually nze natuuka ekiseera nga omusajja osikyagala namumwogerako cause ndabika nange nga oba diikuula because ye kati avudde ne mubwadde atuzanye comedy in fact senga wabaddewo awadziza 2024 eyesookera ddala yaligenze wuwe kubanga atuzanye comedy ayagala tukirizisa n'ebitali what omwaka yaguvuze speed gwe bannange oba ng'ambe ntya gwe kuggolaba nga yani avuze omwaka ndabanga gumuvuze speed naye atuvuze speed olaba alina we yatuukirawo ng'ayagala tukube fireworks tuyingire 2024 lwakuba bannayuganda twagaane tugamba tulina otuuka mu December yagutandika na Richard awo Richard yali wamu gwakumeka yali wa mwaka guno mwezi gwakubiri olimba Richard anateroweza omwaka yali mu gwakubiri nginakusoma mwezi 2 Sakandi sebiri bakankuba amasasi mubuuza gundi Pentagon ya nnyoko so that was nasooka isaamu n'abasumba abataamusaasira eggaali abasumba abataamusaasira naye nga ye yali asaasidde ani abo n'amala n'abateeka wali nawulirako ennaku ezo nga yeebaza musumba bugembe ne worship gondi mu bantu bonna bandange munneebalizeko mugondi nenga akati ate yali amuyisaamu eggaali kyokka yamuyisaamu eggaali n'ennyimba zabugembe n'aziyisaamu eggaali okitegeera so pastor nga bwekyo ekintu kyogamba abantu basondesende nze mbadde ndowooza yandibadde amalako kimu nze nga bwe nkugambye tiyalikoze nga banne be bakola ti omusajja ono tumulabye yatandika okuzimba nno byalinga ebyokusaaga
naye ekizimbe kiyimiridde nga nawe ne bw'obeera endiga ye ne bw'addamu kati n'asaba ssente oyo musajja wa sinegoga abantu bamuweera ddala kubanga balabyeko kyakoze ekyo simanyi bagenda gigulawo naye for him at least alaze nti yes whatever you people give me I've used it here house of God is here enkuba bwetonya tebakuba omusana we gwaka tegubakola we mujja empewo tebafuuwa nnyonyo nga tuli overnight okitegera nti people appreciate him akole ave mu bigambo ave mu banange oyo omusajja banange singa yali abeera ku mizigo omanyi omuntu w'oku mizigo empisa zonna zayina oba yagimeeramuko mbanga ki I don't know yali mutembeeyi kati ebibeerabeera ebyo ebyabatembeeyi si bibeera mbi naye kale ndowooza boogera nnyo basinkana abantu ab'enjawulo bangi bayiga oluyayeyaye ate baamuŋŋamba ne baabeeranga mu katale nga ze embeera ze bw'oleetanga akuwa nga abula n'okulwana mbu n'okkuba abantu mu butale era eyo gye yatambulira naye tuyali badde ayiga engeri y'okubeeramu mu bantu ne mu society n'omanya nti nno wembanga kati njogedde nnyo this time it should be what action ebeerewo yes kiringa omukazi nga bakwogeredde nnyo tazaala nze lwentegedde nti nduyina nsirika n'ebigoye ebinene nesibyambala nembyambala luli nga ki oba n'abantu ne bakimanya nga nnaatera kubanga omwo mwe mugira abantu abatayagaliza bayinza okujjaawo kati oba olwadde bagamba teridde ogwo ku Isirairi ne bamuloga musajja watu bambi ne bamuwunza n'atabazimbira Pentagon naye nga pulaani abadde akola naye Pentagon yagenda gizimbira emyaka emeka nga Pentagon agyogeredde nnyo anti abamaze obbagamba pulaani nga bwekola ki ate n'abagenda ogizimba okumanya nga tayagaliza na Uganda ate nga tuli mu build Uganda ate yasinga okuwaana gavumenti eno lwaki tagiwadde kampuni za gavumenti gyayagala oba mu Uganda temuli kampani esobola kuzimba kaakati ye talabanga kyaki za banne babaani abazizimba zo tezimulabikira bulungi mu Uganda temuli ate mba temuli talabamu kampani bwegenda tukole surprise ogambe bannange nga bwatero kikola nti bannange mbabuulire ku luno nga temunnavaawo nina abagenyi benjagala obbalaga abaleete abasajja batwogere balu Turkish heretsarabera biki Turk construction simanyi biki okitegeera tugumirawo ate tamanyi kizannya nze bannaye senga ndoza mpa ne muwandikira script abakozi ewo ba comedy bagondi ba film actor ba actor manyi waliwo actor wootuuka nga obwongo bukooye kati ba actor bayina bonna bakoowa obwongo kati alina oleeta mufe abapya kati abapya baali badde bamubalira leeta bali bambale ebikofiira olaba nga oli omwami agenda oyo wa Farouk one bambale ebikofiira ebyo bajje nabyo nga nebyaproni bambadde biki okitegeera bajje banshamasha na construction na kusimanyi na take na biki but confusing awo awo endiga zikiririza webale nnyo ne boosabayo miliyoni endala 10 ku ssaawa eyo nga basobola ozireeta okitegeera bemulabye kati bakimyeko deposit naye mu deposit gwe baagala ze najjayo zaabadde tezikola ki naye tuyiseemu akabbo kati mangu n'olaba wekakola ki kaakati waaba takyalina bamuwandikira script ajjeffe tuzimuwandikire naye pastor singa ekigambo Pentagon yakijja mu kamwa ke n'akalakata ndigaze ani yandemufu weebale nnyo kubanga naye ate n'ekirala senga asirika ffe senga tetukyalina bye tumwogerako naye ffe tuba tusirise tuli ku byaffe n'atuyiwamu katwate twesirikidde bakazi batu n'abasajja batu wuuyo yaleese ate ndeeta kino ate omwaka gujja ate biki kwegamba okitegeera oba anoonyeza kyagamba abantu ng'omwaka gugwako ne kibuula n'agamba abantu bano bakunkumudde nnyo nambafereyo ekintu ekirala wano ekyangungu kulwa kwa 3 basobole okujja nga bangi kwakati jjukira buli musumba ku ssaawa zino ali kutagetinga 3 kuba bonna bategetinga sente ezo bakole collection eyo okitegeera so nga wano ye abantu b'okujja ennyo alina obbakola ki ate alina obbateekamu kiri temuwuliza bigambo by'abantu aboogera ennyo abo simanyi bakola batya bawuddisa bayaaye balimba bakola ABCD okitegeera naye bayaaye balimba bakola ABCD have you also showed them something that you can do gw'ofudde wooyimirira ku kituuti akozeewo bulungi ye ne bwagenda enfuufu temukola ki tekola ki okitegeera ne bwajjamu engatto n'akolerawo ddiikuulawe najjamu nazina amazina n'agwawo ne yeebaka ali very fine naye saasira oli omuntu ajja ng'ali mu engatto ne zikutuka namulabako gyose nga abafuuyira amafuta yafuna obuspraying ennyaanya
ngagenda naye gaali mafuta yali olive oil ne ngekolamu yali ngeri ya mbi ng'alinga be bantu bo ate lwaki otyo basemberera n'obakwata omuntu musiiga amafuta nga bwe tulaba abafaazi bakikona abasumba abalala actually yalinga ali mu kufuuyira biku ng'ali wala sumba akwata ne wabawo amakwano bamuyiye mu kikyonna kati ffe saasira nga tugenda mu Easter even bafather batunaaza ebigere as whom they don't know tuwatambulidde wawakoze otya but we have that holy Thursday whereby our legs our feet are washed naye omukulu ayambala butusi n'ateeka mu kagundi nasiba